kunafuya Kyagulanyi bani gwe bawadde assignment bamuwadde buvunanyizibwa ki era agambye agenda kubatubulira ebikolwa bye babawadde okukola kwe tugenda okubalabira. Olupapula luno esibweso ye concept note gye balina okunafuya NUP ne Kyagulanyi era mu kuteekateeka ekibiina ekipya baagala Munnayuganda obusibwe nga beetaba People Power Front era nga bwe babadde baali bateekateeka okufuna omusimbi ogwa actionalizing enwana n'okulwanisa aba NUP ne Kyagulanyi team. Bino bye bagamba nga bakonvinsinga Nakyemalira. Uganda's political build-up is characterized by extremism, intolerance of divergent views, a connotation that has contributed to retrogression of the nation. The contemporary Ugandan politics, and specifically in opposition, is focused on radicalism, cultism, smear campaigns, propaganda, blackmail, and vulgarity, with no room for constructive and progressive engagements and agenda. It is worth noting that the leading opposition party, National Unity Platform, has taken center stage in such retrogressive orchestrations. It is therefore imperative with such a background that counter-revolutionary methods be devised to stamp out NUP from the political space to bring about the realization of politics of transformation and coexistence. Introducing People Power Front as a political formation is an idea that can bring to realization of this objective. Ekibiina kirambe eky'ebyobufuzi kiri mu kuteekebwa kireetebwe naye ng'omulamu omukulu kwe kukendeeza radicalism, extremism, okugana okuteesa n'ejjajja, obutakkaanya na buli ako obuli wano, okuba nti tulemera ku ekyo kye twagamba bannayuganda. Waliwo kati ekibiina kye baleeta bakita People Power Front kiyambeko okukola kyo okulwanyisa ebyo okulwanyisa bo bajje nga bagiravuzi naye nga beesimbye mu ddiba lya opposition era bazise counter revolutionary methods. Kati how can they be revolutionary nga ziri counter? Bagala kola counter revolutionary, so bo bana bebiri revolutionary naye balina bi counteringa bwe buvunanyizibwa nti balina okulumba Waiswa, balina okulumba Ssenyonyi, balina okulumba Rubongoya, balina okulumba NUP, balina okulumba omuntu yenna ayongera struggle maaso ku party yonna gwe gyozanyanga Munnayuganda. Kino kiri mu concept note. Bino mbibagamba mbibasomera tekyali eno si information eno sharinga namwe intelligence nabasomesa okwawula information ne intelligence. Information bye bintu bwe bubaka bwofuna naye nga tobulinako buki bukakafu. Buno tubulinako bukakafu. Nagamba ebisowani nagamba Kayongo nti wano we tulina amaanyi manya wakingamba nti amaanyi agasinga mu agateeka mu bwambega. Purpose of proposal. This concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach of neutralizing. Purpose of proposal. This concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach of neutralizing Uganda's leading political opposition, NUP, using a registered party of People Power Front movement. Nti bana ekibiina kino lwaki kiri mu kuteekebwa proposal ebirowoozo bino lwaki birina okuteekebwa mu nkola kubanga birino ekibiina kino kyekyokka nga kiwandiisiddwa ekigenda okuleeta enkola ey'omuzinzi esobola okukauntalinga speedi ya Kyagulanyi mu kujjako Nakyemalira. Nti ekibiina kino kyekigenda okusobola okuleeta enkola ey'omuzinzi counter revolutionary approach ey'okutema Kyagulanyi enteega. Speed ali lumukanene
kubanga byonna bikoze nakyemalira abayimbi abaguze centers bawadde akoze buli kyasobola okukola but the idea cannot be stopped byeyongerayo buli lunaku bikula wenjogerero lwaleero n'ekisaawe kyakalulu akiddukamu bamugulira olungi ayagala kuleetamu kirala nti bamulonderamu batono si mubangi kubanga mubangi amukira amumanyi kati aleeta kino nakyo okuweweeza ku murro okuwaweza kuki kuba omurura aguwulira omurura akola ki naye anyana tukendezeza tutya ku muliro abayimbi basasule okendezeza otya ku muliro kati ebyobufuzi bigenda kunyinyiitira weetaaga ki you need a neutralizer alina okubaako n'amazzi aganyogoga ku mmeme ku mwoyo guba abuukirira kubanga Kyagulanyi buli bw'assa muwulira bw'atambula muwulira bw'azibiriza muwulira bwe yeebaka muloota. How do you neutralize? Olina okuba n'abantu bangi. It's very expensive even for the country. Kubanga wano nkugambye already sente ziri forked out obuwumbi buna 3.5 billion kati bili ebitaano lyaba yasigaza take back. Luno olukiiko nsaba Butulu yalulimu nze byenjogera kunamwatulira mbyogera nga birina okuba backed up later. Kyova olaba nkugamba nti oli ne waba agenda mu kooti agende. Ogambye Professor Nsaba Butulu yalulimu. Professor Nsaba Butulu. Doctor. Abimanyi byenjogerako ebya 3.5 billion. Owayanganira inongo obagaine. Kakati Kayongo target audience. Bakibe batunuulidde mu kuteekawo ekibiina kya People Power Front. Baani abatunuuliddwa? Kayongo we bali. Nze nakulabe ng'ojja n'ekiwandiiko ekyo ngamba leero waliwo ebitali bya nga banina abasajja abo olifiirawo. Tondidi. Kayongo. Kale tuendelee kati bagenda gamba kati naye kino photocopy temujja speed ebintu muyinza oga nti ndino photocopy so original eyina weeri original bamanyi balina okumenya nze naganze newonkuba era kati nsalo bikulekera byenzija nabyo byemba nina munange byenjogerera byemba nina toyinza kunkuba nti lwaki byonayogera kyenkya kituufu byenina byemba ninaawo so bonkwata nga maze okubyogera oba nkwatidde bwerere kuba byemba njogedde byenina oli ampaako tampaako byonna ampaako bya lwakubiri kati okuba nga lwakusatu ngomanje ebyolwokubiri ate babimpa natera okuyingira so tononyanga nga siyingira kati bayizoga ati katumutegekwemu olusi nzijako bbiri. Target audience ampuliriza ulira abatema Kyagulanyi entego kusala speed ampuliriza bino sibawa information mbawa intelligence intelligence kwagabaga nti aina CIA Central Intelligence Agency kyekitengere kiketera America n'ensi yonna Scotland Yard kati bwe bajja bakuwa report baba tebakuwadde information baba baji processinze nga kati bya bukugu tebajiraga kadde kuna Al-Shabaab yandikuba ne basirika baba kwa de intelligence Al-Shabaab nekuba okukadegede kati na Al-Shabaab ekola ki ekubye kati Al-Shabaab kekube. Target audience People Power Front envisages to be a replacement of NUP. People Power Front envisages to be a replacement of NUP from the political space and becoming the leading opposition political party in Uganda with a transformative agenda for the youth as the niche as well as the general populace. Ntibente kateka yabwe egenda kuba yabavubuka okusobola bonna okubabuzaabuza badde mu kifo nupu mweri kubanga nupu equipayinga abavubuka bali ebitundu 7.5 ku buli 10. Kakati kino kireetebwa kuna bino ekibiina kiramba kiri mu kuteekebwa mu ggwanga Uganda kati gwampuliriza bino olabanga firimu n'ebibaddewo People's Progressive Party Abedi Bwanika rolo yeje yasambanga mu kalulu yali clear nti erinnya lye yali Abedi Bwanika ngaziiza Besigye Kiza okusooka ku ballot paper nga emission kyokka kyekimuwesa zonna ze bamuwa Abedi Bwanika tebamuwaza kirala alina okubanga ye position number 1
Jowo mukyala ayagala Besigye abuzaabuzibwa alonimu Abedi Bwanika. That is politics. Kati gwe Munnayuganda ebintu osobokuwulira nogamba Waiswa oluusi nga boogera ebitasoboka bye biriwo era ssente z'omuwa omusolo ziri mu byakukakanya kutema Nteega Kyagulanyi ku supiidi gyadduka okumamulako nakyemalira byenjogera eno intelligence ampuliriza. Waliwo kokonyeko kentegeri Waiswa nti eyo proposal yawandiikiddwa nga bagiwa President Museveni. Era olukiiko ne lutuula oluyisa era sente abantu bagemye ku lupiya bamulage mission n'engeri gyegenda okugusibwa. Teriyo meeting erina priority mu security zonna CMI, DMI, DISO, GISO. Priority number 1 is information intelligence from NUP and Kyagulanyi. Ekyo bakiwa priority number 1. Luli yalinga security brief saa 10 nga General Museveni abantu bonna ba CMI bonna balina okwogera naye ku nsonga ezikwata ku intelligence ya security y'eggwanga. Leero priority number 1 class 1 Kyagulanyi Robert Center Mungobi National Unity Platform. Chovola bane mu kufiirwa bakusindike wa IGP. Ambulire byogendo Inspector General of Police bagala yabasalawo buli ku mulambo Kyagulanyi kasitaba nga nagubamu. Kubanga bye biriko yeyeka abalumi omutwe gwe mu byafaayo wali olidde nti oli baganya okumuziika nti tebamusabire nga kyakyekiriza. Naye ow'ebitaano bwe yagiteeka ekitovu abaala nga baali ba gavumenti bulira gwe objective target audience njikubuulidde key aspects ensonga enkulu general objective. The objective of People Power Front is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group NUP from political space. Kataputi bagala ekibiina kino ekya People Power Front ensonga enkulu ekulembedde mu byonna yeeyo givunwe mu luganda anti eno yeeyo kesobola okukirizisa nakyemalira Lubambensi okukkiriza omuntu yenna okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala kirina kuba naddala nga bano kyebaze nakyo n'okubawa essente akyenyigiremu mu nteekateeka kubanga bino byonna akulembera eggwanga mwennyini olukiiko alulimu talutumidde mwana bino babinyonyola ye. Ayitibwa Speaker w'eggwanga olukiiko alukola ki? Aluli mission yakutema Kyagulanyi Nteega. Kuba bigirako budget wansi era nkugambye nti 3.5 billion mu nfomu eziri era ebikolwa ebyabatumiddwa ebya bino ensi kati njagalayo yennyini ebebiraba. Ninako empuliddemu mu statement gy'osomye nti mission enkulu yakufufuggaza na kusiimuula noopu mu kisaawe ky'ebyokwegiriisiza mu byobufuzi naddala wesinga amaanyi mbavubuka abali ebitundu 75 n'okukiramu ku ggwanga lyonna. Ako nkafunye bulungi. Ontegedde bulungi? Political space that it occupies. Ebyobufuzi bye baleeta counter revolutionary ebitega revolution Nteega bye baleeta ebyobufuzi bali transformative politics. Transformative politics agenda for the youth as a niche ng'akabuzaabuza population yonna. Bagirese nga kasavu. Uliriza. Key aspect number 1 eri abadde general objective. General objective eyekibiina kwe kubeera nga eteekebwawo objective of People is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group. Aspect number 1 eri abadde general objective. Kakati that is how they structure documents. Abampuliriza ngezaako okusoma ekiwandiiko nga bwe kifaanana kubanga bwe kiti bwe kyabadde era bwe kiti bwe batino kiteekateeka okusobola okuba nti essente yammwe w'omusolo etokomoka. Number 1 mu key aspects fracturing NUP. By having a faction of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and rupture NUP. Nti okusikiriza abakulembeze b'NUP twaha Kagabo nfuna bulungi kati gwe nkubuulira kubanga jjukira nagamba luli nti twaha Kagabo
ne Jimmy Lwanga bali kuloni mu PLU kati yabaloningayo asobola okubazza wano mu People Power Front kubanga buli omu amugambye embuzi ku nkondo yayo NRM yalekera yaggalawo yawandise ensi yonna ewulira nega katukoze ki kati Lwanga takyayingira NRM wano bakugambye okusobola okufakula kyalinga balina okubaayo n'abantu abava mu kibiina bayingire wali amanya gwe togalaba katogayina togayina mpuliriza togayina gwa mpuliriza nago ngaatule amanya gaabo abeesomye okuyingirawo abayinza okuyingira wano nga basamba n'oli kuba kati gwe njagala bino bwe mbisoma otandika okugamba nti ani ali mu kukola ebitema enteega ani agezaako tema enteega ani ali ku bulipo tugende maaso crowd control. Disgruntled youth that would otherwise opt for other alternatives of gaining power such as coups, militia recruitment and violent means would be grouped in a formation and given a constructive agenda for engagement. Okukontrolinga abungi bw'abantu abakayanya okubeerawo kw'obwannakyemalira kino ekibiina kikakasa nakyemalira nti kigenda ku grouping abantu era kibasomese okola ebintu ebirala ebiyinza okuba eby'omugaso nga bwe bamala mu kibiina ekyo nga batwalira abayimbi nga abayimbi boogera nabo nga babagamba tuli bulungi babalimba abayigiriza okukola essigiri okola ebisubbaawa okufumba butto okufumba sabbuuni bye baagala ebyo okubateekamu so kino ekibiina kyo kyakuyambako si kulwanira bya bukulembeze naye okukakanya emyoyo gy'abavubuka babayitemu eyo kola obubaga okubagulira ku piraawo mulyeko kubanga bamanye enjala abantu etulumye nnyo so ebajjula piraawo buli omu ajja kwagala ogenda okukola ki okulya ku piraawo kakati ebyo byonna bebateekateeka mu ekyo ekijja ekyokubiri pro-speaker legislators baagala nti rallying members of parliament that are pro-speaker and pro-government pledge allegiance and advance the agenda and interests of both the speaker and government. Ekibiina kino nti kyo kyakuwagiranga enkola ya speaker era kigenda leeta abakabaka ba parliament abaligondera speaker alibaako owenaalemu nakyo bakitadde mu buwandiike ekiri mu buwandiike kubanga bo bakuba Kyagulanyi babeere baleading opposition kuba nayo kati Kyagulanyi agifudde office y'amaanyi babeere leading opposition ki party kati bamala okubeera ba leading opposition party era beekomiting eri oli ali mu kubayambako okweteekawo nti bo bagenda kuleeta ababaka nga balikiriziganya nabo ne programu ya gavumenti era tebalikayanya kubanga ono afuusa akayinja mu ngatto nti speaker alibaako kyakoba bona kyebakoba naye lwaki bakyogera batyo kubanga ono aliko y'omu ku bali mu kuprecipitatinga n'okufacilitatinga processes zino zonna Kayongo bakugamba nti bajja kumaliriza ne transformational politics nti bajja ku advancing a constructive progressive agenda for participation and coexistence among all political parties for the Uganda political space nti bagenda kulwana bwezizingirire okulaba nti bakubiriza ebibiina byonna ebyenaalemu okwatagana ne NUP okwatagana n'ekibiina kyabwe n'okwatagana n'ebibiina ebirala kubanga NUP ebyokwatagana n'NRM yabijjawo eyo statement kade mu bulungi akonkawulye mu luzungu mu Luganda mission ye FMBA eno mission yakubayambako eno mission endala transformational politics bagenda leeta essuula empya ey'ebyobufuzi ebyokugenda mu maaso n'okuba nti byetabibwamu ebibiina byonna ebyobufuzi mu space y'ebyobufuzi bya Uganda ng'owenRM asobola okuexistinga n'owa NUP n'owabanga sowa NUP kijja kuba kyabuwaze bano yerolo gye baagala okuzanya kakati ne bakugamba nti embracing the idea of People Power Front is one of the best counter-revolutionary methods to bring realization transformational policies in the Uganda political space. Nti kino ekibiina kyokka
kyekiyinza okuyamba mu kukakanya Kyagulanyi Robert Sentamu ne National Unity Platform. Kamu bikulemye okumanaginga just ekifo ky'obwa deputy president wakitunda. Fate bingi bye tutagenda mu nnyo kubanga tetwagala ate kubeera nga tukumalamu ekitiibwa ekyo ky'olina eky'obwataata kubanga ekyo kyo abaana tebakikolera application. Eky'obwataata tukikulekera kubanga ekyo ate abaana family tekikolera application. Olyako era nga gwe kitaawe byonna byoyogera nebiba byaswaka banenga gwe kitaawe. Kati ffe tukuwa boundary eyo ntuga katumuleke kale bo babonebone naye n'ebino eby'omuntu ya showing up we mutayinza ku showing up tewali kwoyo group muntu asobola ku giving up their position for the opposition. Tewali kwaba abantu abo bowulira oyo yagala bwe mupi era bwa president bwe baba babwagala baba basasuddwa okuba nti bamanaging ebbanga lye bamazeewo n'obutaswala okuva mu kisaawe because the Kyagulanyi Robert Sentamu okujjako nga gwolina kuba butabika. Kyagulanyi Robert Sentamu yamala mu parliament emyaka ebiri n'azuula nti temuli kirimu naye nga gw'okyalwana okuddayo ye n'agenda avuganye. Kyagulanyi yalaze ensi nti omuntu ayinza okuva mu parliament atasoma omuntu oyinza obeera mu parliament oba n'ebisaanyizo ebikufuula president akiraze mu Uganda abadde Kyagulanyi kuba buli gyensi bagisiga ekifaananyi tokuba president olina kubaawo amagye nga bw'owulira ono omutegedde bwagamba sagala misamu eno program bamutegedde bali abadde abyogera ennaku zino tamanyi na ssemateeka oyo naye nagamba ebyo byabikubya ate no ebyo gye twakola embooko zatubonera watono simanyi oba nakati waziwonye nze nkubulidde okuba kuno oti bakubona kakati omuntu n'akugamba ye n'akugamba nti mu buyivu bwe tebasobola kuva mu parliament kubanga baali bayamba nakyemalira mu kuzannya ekyokugala oluggi lw'emmanju nga ye ali mu lwa maaso. Kakati avuddeyo akugambye nti lwaki mwawagira omuntu gwe mwali timulabanga mudongo gwe omuyivu lwaki wali tojja simply because muli ba mitima minafu mulowooza we muli wali comfortable era omuntu kati ekikuyombya Nyendo Mukungu yekutta n'akugamba jangu nkuwadde tiketi ero jja ye nkubulire kibayombya Nyendo Mukungu otayinza kulowooza ku byakujjako nakyemalira tasobola omulabye enkiko zaalimu ne nakyemalira ow'ebitaano nga bakugula $5,000,000 eri ayinza okwesiga omuntu agenda okumanaginga the entire national budget nga gwe bakuzza mu kisenge ne bakugula price $5,000,000 you are cheap gwe kikusumbuwa nti wagwa mu kateeba koti yagamba talina buzibu ate koti kiyeyewabira yali awabiddeko abagamba mu yeyewabira yeyewabira ekyo kiri ku parliamentary answered tava mu koti parliamentary answered ya Uganda eri unchallenged Odul yajja ku flow n'agamba nti oli yewabira ne batakichalenginga Sekikubo najja ku flow n'agamba nti oli yewabira ne batakichalenginga biri ku parliamentary answered bwaba wakana era nali wano ne kugamba nti oli yalesa akagambo resujudicata ne kugamba does not apply to parliament it applies to court nti totwala nsonga ze zimu parties zize zimu nga facts ze zimu tozizayo gwakubiri nga kooti ebiramuddeko tebabikuganda kubidiscussingako mu parliament ekintu kyotasobola kudiscussingako mu parliament kyekintu ekiri mu kooti ekiseera ekyo kubanga bw'okidiscussinga oba interferinga ne process y'okuwa ensala gye bayita contempt of court kakati ebyo tobireeta ebyo tobireeta gwe obukugu bwo bwankwe mpuga obukugu bwo bwakulya mu munno lukwe kutunda bantu banno nga bate balowooza mulimu banno balina business gye baliko gw'oli eno ogiryako ebyoya gwe bwe bukugu bwo obugenda okujjukirwako ne bw'onaayimirira mu bantu ba Mpuuga Association emirundi n'emirundi kuba bakusasudde kuba kati abo bampuuga babakola bo bati kati akatambi ako kawaayo nga accountability ku bya People Power Front Formation bino byogera yenze mbikugamba Kayongo ate byenkugamba bya reality
contest my statements here today, let them take me to court. Nakugamba nze sijja wano kusaaga. Ngamba lawyer woli yali wamanyi yafa. Nina Cassandra nagamba. Wafuna Cassandra. Ate yawoza n'ogwa koni. Gwe nina kati yawoza ogwa koni. Gogweni. Oli yasono yomanyi omuntu okwane lawyer nga yasema kuli abatematema omuntu nagwera mu kaveera. Kati nzazira musango taliwoza yafiirawo. Abo balawyer baliwo bangi ebitutyanga Kayongo. I have I eat breakfast, supper on the legal table. So ebitutyanga. But naturally, we have evidence, and I can go to court and have a great day. Set a lawyer, I will cross-examine myself. Mpuga, I cross-examine myself. Set a lawyer. Anti-lawyer. Anti setaga ngami I will cross-examine myself. Yati na wamateka wa baba plaintiff nze respondent, I will handle. Let him come. Bring it on. Betwogera tali tobali atefe tubabwino wano nsensula nagambe bitante yabiri akati yakiriza tayogero ba yabiri akumacha obalwa ggulo ba mukyamisana naye kati akiriza nti yabiriya. So kati omuntu gwe ojjukirwa ngo omuntu atalina buvunanyizibwa banno nga bakwesiga n'obatunda. Oli musajja mubi nnyo tosobola n'okuyimirira nobeera eyo n'oyimirira with that pomposity n'oyogeza okubajjagala ng'obajjagala kutunda banno. Gwe wateeka oluseke mu luwombo lw'abannansi tugenda kujjukirako ekyo tekigenda kukuvaako olwanye nnyo okukisangulawo naye buli lunaku kikunyika. Mpuuga bw'abanga atuddeawo ekyo osobola okukimugamba nti ki nti yasasika oluseke mu luwombo. Gwe olowooza nze n'empuuga ani ayinza osanga munne nadduka ye yasaba n'abasirikale. Kadde mwako nkafuna mu ndagaano ya Mpuuga okutunda Kyagulanyi yasabirako abasirikale nakikugamba era mu mwana birimu abasirikale bwe tomubona ng'akaalakaala nabo. Ogambye bwakula badduka. Nze nawe kati oyo ayinza okunsinkana kuki naye gwe Kayongo era kano kasi tubutayo budde bumeka nina kenjagala okumala nako. Kenjagala ogamba bannayuganda. Yes. Tulinayo budde bbanga ki? Tusigaza eddakiika 5. Alex Waiso amufumbiro. Si muntu wa bulijjo. Ate si musajja wa kusaaga. Musajja mumalirivu. Musajja mulwanyi nno ddala. Fighter. Nze mu NUP Kayongo siri just muwagizi. Siri just mukulembeze. I am a weapon. I am a weapon. Now weapons are deployed. Tine Mary parking ku nyanja. Kati Waiswa asobola otumwe wantu wonna asaira n'atabuuza. President kade mwako nesibu ewange nze teeka limanyiddwa Idris Katende lwendimu omukisa mu myaka nga 2 alibabuulira maaso okwogerako mu maaso ga TV kubanga kati saagala abeere sinza kuba mu kugundinga naye waalimu ebyo. I preserve the life of my family to have that little distance and privacy. Naye ali kugamba nti ebyakyagula ntebibaako second opinion. Assignment wejebeze. Bwangante ncha Kalamoja mzemba ngenda Kalamoja. Kubanga ffe twajja okujjawo the politics of identity. Ontegedde bulungi. So nze tewabawo omuntu yenna alowooza nti when time of my deployment has been decided where I will be deployed nti nina ekintu kyonna kyenyinza okutya. I take on assignments as I have been deployed. Kuba nkugambye I am a weapon. Njagala nno ebigambo bino buli muntu abitereke. I'm a weapon. And don't play with a weapon if you can't manage a weapon. Era nanyini weapons. Abamanyi nti kati kangende na fumu. Dirijokola.
kati nze wendize ndi national player na qualifying okuba ku national team kakati bwe bayita national team nti bayise Sekajja gwe wali oyinza omubuuza nti lwakyasambira South Africa naye buli muntu yabuzanga nti bamuyise ewaka bamuyise Sekajja bamuyise anaabaako kwenasamba kati nze ndi ku level yebuuza bamuyise kati engeri gyendi wiponi gyenviiridde nalabako namba 3 azanya 11 mu byonna ebinyumidde nendabako 11 ng'asamba 3 mu byonna ebinyumidde mutendesi yasalawo mu byonna ebinyumidde kano kugambye nti am a weapon am a weapon ekyo ate leero nkibwe nkigambye ate buli kintu kyenkugamba kitereke nze am a weapon ndi omu ku weapons zaabo abalwanirira okugjawo obwannakyemalira era saagala muntu yenna alowooze ate tewaliwo lutalo lwonna nga ndi deployed lwesitayinza kuyingiramu with brutality tewali lutalo lwonna lwenyinza kuyingiramu nenduyingiramu with fear tewali ekyo mukama yakinsaasira kasita ofuna command so I'm a person of command and when the command comes and deployment we will crush anybody who is in the front of our deployment nzirira mukali mwana wange ali mbimeri ya recording am a weapon njagala kafuna bulungi wali kumuyongo tebali kodize njagala soko kanga bana akalikodinga yakona kagambi nakati ebigambo ebimu byenjogera mukama yabinzisaako ne bijja nekye njagala nkugambe Kayongo nti I am a weapon dekerawo abajita pale FM 17.9 ekula eri omuntu wabuljo Dr. Mulumba wa Stahabo webale nnyo okubanga kulugambe musajja oyo mwagala agambye akwagala nnyo akwagala waiswa ndaba nsigaze eddakiika 5 waliwo akantu kenjagala okukubuuza ate nituwunzike program kantu ka soko waliwo kali akantu kaffe akayimba kaffe ketwalwa ekigaano nti kenjagala kusoko tewayangani baino ng'obagaine nti amagombe gali balya wabegomba mama waiswa owayangani baino waiswa kyokka amagombe no gali tulya ne mutwegomba nina obubaka bwenna kusindikiddeko nga njagala kubuuza ningamba kasita tujja ku obuganya okumbulira wali katika tujja wane wakuba ewala ensonga za Kawempe South Kayongo yes buli kimu kitandikira wano nekiryoka kigende walala Kayongo yagala press release neze tugifunye kakati Kawempe South ensonde n'okusifu ziraga nti wantu awo Kawempe South otunuuliddewo nnyo era oyagala kubiteeka mu ngatto eri ekkubo lye bosinziramu oyingire parliament ensonga zonna kati njagala kifuna kuva mu Kawempe South constituency ya njawulo kubanga yerimu ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekikulu so wakati mu kubeera eddoboozi lya bannakawempe ate era ddoboozi lya kitebe wakati ekifo ekyo kubeera eddoboozi lya bannakawempe ate era ddoboozi lya kitebe ekitula mu Kawempe so kifo kya nkizo ekyokubiri kiri mu kibuga naye ate kandidate ya Alex Waiswa Mufumbiro teyinza kujja kati toyinza kumbuuza kibuuzo ekyo kati basajja owulira benda osinga tusirike nga naffe tubiwulira endorsement yange era bwejja teyinza kugira mu nzikiza ebyo byabadde birowoozo by'abantu bannakawempe abamu abalala batwagaliza era nange nabirabye nga bwe wabirabye nga bitambula naye nemba nga siyinza kubyogera ku ssaawa zino kubanga sinaba kuwa nze nga bwe nkugambye mu
bigambo byange biyise fe tuli deployed nze kati ku level yange y'obuweereza mbeera deployed nyinza okugamba nti ngenda participatinga mu kalunga candidate nga nandyagadde ewantu oba wantu wandyagadde nze naye nga tengenda kubeera deployed mu kitundu kirala olw'okubuvunanyizibwa obulala kubanga mimyame weapon onawe bakuteeka eba weapon basogamba nti kati Bush JW Bush 77 kati egendebere mu Rwanda lwe Gaza tejabeerawo mwaka mulamba kati yali ayagala okwesimbawo n'olemererwa awo so sinalaba bwetaavu kulangirira wawe nja kwesimba oba nesimbawo kubanga ebbanga tukyalinayo panvu siyinza kudivertinga attention gye tulina ku bye tuliko okumamulako nakyemalira ate neneyagaliza nga nze omuntu so ekibuuzo ekyo kinkalubirizibwamu kubanga kinkomitinga ku nsonga gye sitanaba nakubaganyako birowoozo wadde n'abantu abalala naye nakirabye kyenyinza okwogera ku kyenalabye nasomye comments nyingi kyanyambye kubanga nalabye nti ate nina obuvunanyizibwa ng'omwogezi wa NUP okujja nsomesa abantu ku nsonga ezimu ezayogeddwa ku post eyo naye nga si kyekintu kyenyinza ogamba nti nkitaddeko obudde sinakiteekako obudde ate nga bwe nkugambye ekiseera ekya okuweebwa namba wennaasamba ekinatuuka buli munnayuganda ajja kumanya nti bwaiswa yeetaaga kusambaawo sibula gundi pamukawa gyali pamukawa gyali ndudde nange omuwuliza kansubire nti anaatunoonyako tisobola kuba na Classmontres nga tanoonya ku basomesa na Edmas njagala kutumira bonna abantu abatuwuliriza all over the world nti mwebale nnyo omusajja wange wangambanga Mpombo restaurant Mpombo restaurant e Dubai musajja wange Haji salamu alaikum Mpombo restaurant e Dubai musajja wange nno ate era musajja wo musajja wo togenda kozi tutukanga ko Dubai Haji oyo alimba Haji Mpombo alimba Mpombo katulabe kubanga njagala nnyo olyeko mu Mpombo restaurant yawo njagala nnyo olyeko mu Mpombo restaurant so njagala kutumira ku bantu bonna abatuwuliriza all over the world ne bannayuganda bonna abatulaba n'abatuwuliriza ffe we tuli tugenda kuzanya obuvunanyizibwa tuli mu biro ebiddugavu tuli mu bulamu obw'obujiji n'obunkenke gundi mwamugobesa luti naye ate mujja kutulabanga buli tulina okushowinga up gundi mwamugobesa luti gundi ono olumu oba mwamusinkana ndabye ebintu byatagalatagala nabyo leero mu palamenti nabyatagalatagala nabyo mu palamenti temwamukiriza kulinya kukitebe ayina etteeka liringa ekivuguto batabula odi omumanyi odi batabula odi batabula simusimu biki kugamba etteeka lirimu simusimu lirimu ebimerenge ye yalese ekivuguto n'ateeka awo kuba naye mawanga aleetako oba kiyita mu ddinisa leeta so it is unfortunate tetuyinza kumala naye budi naye bonna be bamu tobaawula mpuuga ono lumu n'abalala bali mu opposition ogenda balaba era nga baleeta ebintu ebinafuya opposition kuba kati Kyagulanyi bamubaze naye zino meeting zonna tezituula walala zituula nakasero plot 1 bwebamala oteekateeka kubanga gwe batulula ez'omuwa omusolo ate aba nakasero nabo basooka kulaba IGP abo si ba IGP ate borede balina ba IGP borede ate batambula na IGP amba mabega waiza tusibule tuve wano wamawulire mulaba tuzi so njagala okusibula bannayuganda mwenna abatuwuliriza njagala okusibula ku bamaama bange manyi nagamba nti nzaaliwo omukyala Nantumba Emmole mukyala wa Kobe njagala okumulamusaako jjajjange Rozi Nabatanzi atudde e Masajja bajjajjange Semakula bagalamizibwa mu Kikajjo e Nakawuka ate era nga ne jjajjange Daniel Busulwa ow'Ekansanga nga simulise naye mutumidde nnyo maama wange Florence Muyenga nkutumidde nnyo omanyi ffe ate ffe bayita Abaganda wawu oli ow'ebbeere aba wawu
omwana azaalibwa omukyalo omuganda gwe bayita muganda wawu kati bwe tulidanga nkuwulira muganda kaswa nja kusomesa kubanga nawulidde abantu nga bagezaako okuwubisa abantu first of all nga bagetingamu balaga nti tebamanyi bigenda mu maaso they were talking about politics of tribe nenga abantu tebamanyi nakumanya omu ku bantu abasinga okuweereza emmengo mu kibiina kya kabaka yeka mu myaka gy'enkaaga yali ava mu constituency y'Emityana okubeera omukiise mu kibiina kya kabaka yeka balina okusayiningiranga ku mpapula zo okugenda okunominatingibwanga ow'ekibiina tekyali nga kya secretary general kyasayiningibwangako kabaka eyali kabaka ebiseera byose kabaka Muteesa owokubiri naye omanyi gwe yasayiningira ku mpapula z'Emityana Daudi Ocheng era y'omu ku babaka ba parliament abamanyiddwa mu kibiina kya kabaka yeka abakabaka yeka bwe basala okuva mu kabaka yeka okuyingira mu UPC ataasala si ye yeka owokubiri yali muyindi wasoma kwa Aldina Viziramu oba tulidde olulala nembitandike tujja kudda olulala mbanina bwina Aldina Viziramu y'omu ku babaka ba parliament era omuyindi tuli wamu nga naye yali atula mu lukiiko lwa Buganda siri ku lukiiko lwa Buganda ndi ku parliament ya Uganda kuba the crossing teyali mu lukiiko lwa Buganda the crossing was in the parliament of Uganda naye omu ku abo abataasala ababiri yali Aldina Viziramu yali Aldina Viziramu omuyindi ndoza nekiraga amaanyi ga Mama Jole nti Mama Jole mu bulamu yali wakabi ne mu kufa wakabi kubanga yafa alina balwanisa naye bagezaako n'okulwananagana naye mu kufa naye Mukama n'atuwa ekiseera n'atusaasira ne tumuwummuza mu kitiibwa. Njagala okwebaza President ne bannange be tukola nabo kubanga Mama Jole yafa nga ate bali wakati mu buvunaanyizibwa emitala naye okwadjustinga program zonna ze twalina ne bajja okwetaba mu kwerekera mukadde waffe nakyo tukyebaliza Mukama Katonda. Njagala kwebaza abantu baffe ab'e Bungereza mwenna abeetaba mu mikolo e Bungereza. President ya addressinga Labour convention z'ebibiina by'ebyobufuzi e Bulaaya ziba z'amaanyi nnyo. Lwe lukuŋŋaana bannabyabufuzi mu bibiina ebyo mubasalirawo kati abamanyi Labour Party mumanyi kyemba ntegeeza. So yafuna omukisa n'ajja addressinga e Liverpool kyova olaba era bannayuganda bawangalira mu kibuga kya Liverpool nabo bateekateeka okumusinkana. Emikono emirala bannayuganda mujja kutusonyiwa gyasazwamu olw'okuba nga ate twalina okujja okukola obuvunaanyizibwa okwerekera mukadde waffe Mama Jole Mugisha. Awatali ekyo njagala kwebaza bannayuganda bonna abatambudde naffe mu bulungi ne mu bubi. Olunaku olwaleero Kayongo ndabaganyeko ne President. He's steadily improving. Mulabe n'omuggo ogwo sitegedde oba gye giri emigga egiva eri eggana mba Asante Hene. Ogulabye omuggo ogwo oba gwe gwaba Asante Hene. Naye njagala kwebaza Katonda nti amusobozesezza okusuuka. Era tulaba nti emirimu gye mu office agitambuza n'obuvunaanyizibwa kubanga tewali budde bwakwekubagiza. Tewali budde bwakwekubagiza naweewaawo obuvune bwamutuusibwako era yandibadde ng'akyali mu kuwummula kubanga n'okugulu akukozesezza mu bwangu. Naye what do you do? Buno butume obutume bwe tuliko bwanganga ensonga nnyingi. Ntera okukibakubulira Kayongo nti tezimanyibwa mu lwatu ebimu tubyesigaliza. Noyinza okuba nga nze bwe nvamu eno program ate siddamu kulabika wantu walala wonna kubanga n'obulamu kikulu nti bwe mba nga mponye essaawa zino ebbiri
ate kiyinza okubeera ekizibu omuntu okutegeera ekirala kyonna kyembandiko oba kyengenda okulabikiramu olw'okuuma obulamu kubanga era tutambulira mu kusoomoozebwa obuli very highly risky. Amasimu gaffe bagatapinga, ffe batutapinga, batulondoola. So it is a high risk game, naye era ffe tuli ba high risk players. Kyova olaba nti we tuli tuweereza nti neno program wakati mu kutiisibwa era tulemezaamu tujja kugiweereza mpaka ku Munnayuganda akola ki asembayo. So njagala kubuuza mwenna nti wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am here for questioning. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Omanyi wayisa buli lwajja nze ntera okwegendereza wabeera wakabonero kendaba nti kati waliwo ekiriwo. Era ebibuuzo byo. Yes. Anti nkyateekateeka. Okay, so. Kubanga buli lwendaba akabonero akatali ka bulijjo manya waliwo ekitali kya bulijjo. Nzijukira lwe wajja ng'oliko cepe nongambye cepe evudde Bungereza. Nojja ng'oliko ekirala nongambye ekyo nze nga mpandiika. Kakati leero alina ekiwandiiko kyazze nakyo era oluze n'akigera n'asirika. Kagambye nina abankubidde baba Bungereza. In fact bankubidde bampereza message. Omwami Wansolo ndowooza ate mwami Wansolo yali Bungereza. Nanga nti Kayongo oyo mugambe nti tumutumidde enseko zeezo ziri musa. Era nkawulidde akaseko ng'okaleeta nengamba balini buta emiigo lino. So mwetuli kasooke kuwulirize tumanya naye nga tulinawo era ati kino bakiyita interceptor biri ebitangawaazi ebyoli byenagamba byeyateeka buli wamu byaleese kinate kati bakikokunula eyo mu desiki ya Anita Among mekyava. Kale tugenda kubituna tuba nabyo ebiwandiiko ate nze naye bwayo okubaleetera bitandika byakusaaga nebimala nebibatuukako. Waiswa nga tukyali mu bitundu eby'Mutooma bayite Mitooma kiki kye mutaakola wakati mu kuteekateeka okuwerekera vice president ekyabaviirako okulemesebwa okuteekateeka emikolo nga bwe gyali? Nedda kutya kyamazima nti bw'okwata Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu nga tewamulanze n'omutuuza mu kisaawe ekaceeka mu ddakiika 3 wabaza amazeewo waba wajjudde embalala. Bw'oteeka Kyagulanyi Robert Sentamu ku Mackinson Street mu kibuga embalala mu ddakiika 2 emirimu gyonna giba gisanyaladde. Mu ddakiika meka? Ddakiika 2 kubanga ly'essuubi ly'abantu eri gye bamutuumira musinguzi. Kakati security yasula ng'ekoze efunye intelligence nga yeeraba nti ate Kyagulanyi agoba agenda kufunamu mu kuziika banti celebration kubanga yali afudde yali vice chairperson wa National Consultative Council. Yes, ekibiina kya NUP kyekimu obuvunaanyizibwa obwo okukiikirira bannayuganda. Naye bwe yagenda nga bamaze okumusindika olw'obukugu bwe olw'obuvunaanyizibwa bwe olw'obuzito bwe njogera ku bibiina 26 basilaba nga asaanidde okubeera vice chairperson wa National Consultative Council. Yasavinga mu NRA emyaka egisukka 15. Abadde mukyala mugagga, abadde distinguished citizen, abadde accomplished lady, abadde retired person nga aweereza women emancipation and empowerment n'abaana.
abadde muzadde wa responsible citizens in Western Uganda era abadde azitowa ekimala naye ekyokuba nti waliwo narrative etambuzibwa nti NUP kibiina ky'Abaganda NUP kibiina kyaki ky'Abaganda era NUP kibiina kisosola amawanga amalala gonna kibiina kyaki ky'Abaganda kakati buli ekibiina ky'Abaganda bwe kitawuluza oluta ne kigenda eri ate olugambo olwo nti NUP kibiina kya Buganda oba ky'Abaganda luli wano wennyini awali ba opponent abasasule abagala okulaga bali abeeri ewala nti kino kyemuwagira si kyammwe kyawano kakati buli bw'atawuluza president omwagala w'abaanyi Kyagulanyi Robert Sentamu n'atawuluza oluta n'agenda mu Western Uganda minzaani eyo batya nnyo kubanga ebalabisa azitowa nnyo okukira ku kyebaagala okuguza abantu nti taliiyo oba ntegerekesa nti buli bw'alabika nti alabisa embalala gw'abadde tamanyi biri mbalala ate okyawanya ababadde bakulimba nti eri taliiyo kubanga amaanyi okola ki ogalaba kakati buli bw'alabikira awantu wonna akazannyo kanakyemalira ne banne kwe kumuziyiza okulabikira awantu wonna nga bala bali mu kisaawe ye babe nga batambuza amawulire ag'obunafu eyo takitiki nno nayo mbwa nakyemalira nti emuziyize mu bantu era abantu abalala enkizo ye bamuweeko amawulire amakyamu nti mu bantu takyaliyo oba ontegedde era bakole bingi ebikakasa abantu nti aa takyali kakati eyo ye game plan yaabwe era ba proponents abalwanisa enzanya y'enkyukakyuka bo bonna bonna bawulira nga balina politics of identity the politics of identity not the politics of merit kati ate Bobi Wine is with meritocracy not identity kakati bali linda katono wetugamba nti politics of identity oyinza kumpa kyakulabirako ki Kayongo si wakobe Kayongo si wakobe waiswa oyo musoga politics of identity yoyo waba abaina because for us we are about meritocracy it's meritocracy kakati ye bamuteekako oyo politics nti wa Buganda okay era nti woka wakola ki waina amaanyi kati eri gy'abawangulira baagala abawangulire mu nzikiza basigaze ettaala nga bo bokka be balaba nti ensi eri mu nzikiza bo balaba nti w'amaanyi naye nga kikoma ku maaso gaabwe what do you do ne wajja okuziika mu Mugane baliyo okuziika ne mu deploying amagye my friend kiri kyali tekirabibwangako era kigenda kubeera mu record ku bimu Museveni bye yakola ya deploying amagye ne poliisi mu kibuga kyabwe eky'embalala okulemesa Kyagulanyi okuziika deputy president we kubinawulira nti babagamba musooke mudduke mulabe IGP naye gwe just imagine ng'ofiiriddwa mukadde ne bagamba nti genda IGP akubulire ngeri gye munaamuziikamu naye nga bo bewa state baliyo bewa official baliyo bewa gani baliyo bewa buli kimu era tukibawa and temusobola kufuga bantu nga mubafuula less human kyentera okugamba less human ebyo byonna bwe bimala okudefininga NUP balina gidefininga to a particular enclave that is their satisfaction they believe first of all basukka ne balowooza nti it is a party that would not exist beyond 2021 we are in the corner okay kwa facilitation yaabwe balowooza nti ono tsunami enkyagenda nga tuwunzika ensonga eyo bamala okulemesa president Kyagulanyi okugenda we yali alina okulaga kuba nali ngoberera ebintu ebyo wali nnyo ku mwanjo nga ggwe ayogerera ekintu muli walowooza ki era wali ofumitiriza ku ki tontwala eyo kubanga
saagala ate bagambe nti omwogezi bwatyo naye abaayo. Ekisooka omwogezi ye talowooza, alowooza naye atayinza okulowooza ebyobutwe ennyo ebitandibadde birungi ku baana balala kubirowoozaako. omwogezi tafumitiriza, anti okufumitiriza kwange kuyinza okuba nga tekujja kuŋŋanya kubuulira bannayuganda kiki kye nafumitiriza ebiseera ebyo, naye kiruma nnyo Kayongo omuntu okunafuya omuntu. Kiruma nnyo Kayongo omuntu okunafuya omuntu. Fe struggle ze tulimu wano kyova olaba tuli very battle headed. It is because we have risen from inferiority. Ekimuli ekimeredde muki mu nkokoto. Kati nze mu luzungu nkugamba nti we have risen from inferiority, okuba nti abantu abasinga gwe mukulaba kw'abalala baba balaba nti for you are not supposed to, tosaanidde, you're not worth a human being like others. So for us that has been a burden to many, and that is what we have been fighting all our way. Tubadde tulwanisa abo abalowooza nti be basaanidde. We fight the status quo. So tetukeerangako teriyo position we tuli nga tuliwo by coincidence or by mistake. It has been a hard work. Nze okubeera wano nti nze na deputy spokesperson. I'm not a deputy spokesperson by mistake. I am a deputy spokesperson by conviction, by merit, by hard work. It is not by coincidence. Bobi Wine, Kyagulanyi Robert Sentamu showed up where there was a vacuum, where there was space. This guy left parliament and showed up. Very many of those cowards can't show up. I'm telling you, I bet my hand they can never show up. They cannot stand up to the task. None of those people can lie to Ugandans. They can stand up and forfeit anything of their own personal belongings because they want to be in the struggle. None of those guys can open their homes to the struggle. None of them. They got to put respect on the name of those who showed up where there was a vacuum. Nze nno bw'ongenda mu byobufuzi Kayongo, nze ntera okugamba abantu nze sirwana nga bwe nwana nga balumbye Bobby. Bwe bannumba sirwana nga bwe nandirwanye nga balumbye Bobby, because Bobby is not a politician. Era nawulidde n'Empuuga ng'agamba nti twali tumumanyi nti si munnabyabufuzi mwami Mpuuga, temwajoyininga munnabyabufuzi. Era ensonga lwaki mwakola ensobi nti mwe mwali muze kuzanya byabufuzi ono wabya ddala. There is a distinction between a game and reality. This is reality. Bino bya ddala. And we have been unequivocal. Twali tubagamba nti bino si byakusaga, si byabufuzi. This is not about positions, Mr. Mpuuga. This was never about politics. Era mwolwokubanga mubadde muli bakugu mu byobufuzi, kuba mu byobufuzi era mulimu n'okutundagana, mulimu endagaano z'okuwaŋŋana. Kyova gwe kyayanguyira omuntu yenna okugula kubanga gwe wali ku byabufuzi, naye teriyo byabufuzi mwami Mpuuga by'oyinza kuyigiriza muntu. Mwamuyigiriza nti muli bamu okutemula abantu. Mpuuga njagala oleeteyo olunaku lwe watuuza Bobi Wine n'omugamba nti balitemula driver wo. Wali nawo nga batemula driver we? Oba wamweyungako nga bamaze kutemula driver we? Muleke kusaaga nga munoonya ebitole by'emmere nga muli ku accountability y'ebitole by'emmere. Muleke kusaaga. Aho tugenda kuyingirawo. Abagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Wayiswa njagala tu ensonga zino tuve emu ku emu nga tumulungula mpola mpola. Akayoko wendi nnyo. Awo tugenda kuyingira waawo, ninawo ebibuuzo byawo bingi. Mbadde ninawe wenkyayagala osooka omulungule kubanga waliwo ensonga ezimu nga zisuubirwa kwogerwako mu programu eno. Sabbiiti eno yennyini twalabye okulangirirwa kwa Isaac Ssemakadde nga wangula obwa President Law Development Center. Abamu Ssemakadde babadde bamutwalira mu kiti ekyabayaaye olw'ensonga ayina amaviiri n'embeera endala bo gye bamulabiramu. Kati njagala
NUP bakiyita nakyo kibiina kyabayaye waliwo abakitwalira mu perspective kati njagala briefly oyogereko ku kulondebwa kwa Ssemakadde tulyoke tugende ku kirala. Njagala kumuyozayoza Isaac Ssemakadde mumanyi mugoberedde si muntu mupya ali very intelligent y'omu kuba lawyer abafuluma mu generation yaabwe na taking on very difficult tasks kubanga buli mbobeera mu General Museveni ekintu kyeyateekawo nti buli institution yagicreatinga nti abantu babeeramu mu kutya kakati yajja mu legal fraternity nga agijoininze fresh not taking on very serious cases challenges he's a legal brain. He takes on challenges which I love about him. Then he's a very determined fellow. Determining and he's going to run that style of campaign against the status quo. Kubanga his election has now turned out to be a vote of conviction to the population that it is not how you dress up, it is not how you look, it is what is inside you and what you believe in. The political space, for as long as it gives opportunity to everybody. Yes. Our struggle is about an equal platform for all kinds of people. Oiswava mu luzungu program ya Luganda. Tugolese bya luzungu. Ate yasasula school fees awo teyeraliikiriranga. Toyidife batukubanga emigo ku Victoria nti omwana oyo ng'omusomesa ni wakugemera waka ng'obaire oli kwogera lulimi lundi akubireko so twalugema bukusu naye kyembadde ngezaako gamba nti okulondebwa kwe kutangaza eri ensi era kukakasa eri abo abalowooza nti bali mu buyinza nti tebakyasobola kusalirawo direction ya birigenda mu maaso mu ggwanga nti abantu bajja kukkiririzaamu oyo gwe bakkiririzaamu mwe ne bwe munakola kyonna kye mukoze era bazuukuke ku makya basalewo nga bana bakoze eki basalewo expectations zaffe of course with his type of manifesto, with his type of program kunteekateeka ye bwe naba nga yegobereddwa to the latter definitely NUP yakuganyulwamu nnyo kubanga ayogera mu kuzaawo the rule of law. Omanyi mu Uganda temuli rule of law, mu Uganda temuli mateeka, mu Uganda temuli bwenkanya, mu Uganda temuli kugoberera institutionalism. Ate nakugamba ebbanga lyonna mbadde nsomesa ku kintu kye bayita doctrine of separation of powers. Yes. Akantu ako njagala nnyo kayingire buli Munnayuganda kabenga kamulimu alinzijukirirangako kwako tiwaiso yatugamba nti the doctrine of separation of powers ensigo ey'amatabi asatu agafuga gavumenti nga ye parliamenti gye twandise legislature senteserezo ye executive gye mwabasinga gye muyita cabinet oba abaminister ba Museveni ne Museveni mwenyini ne judiciary ekulemberwa abeera saabalamuzi n'abalamuzi paka ku ddala erisooka kati twogera ku tabi esatu erya gavumenti kubanga gana amatabi gayamba abantu okuba ne accountability. Bano bakugu bayivu aba judiciary bo bajja lwa buyivu bukugu bwabwe na kumanya okutaawuluza ensonga ez'obukulembeze eza governance ez'obwenkanya ez'ebya buli kimu wakati mu bantu abakulemberwa abaleeta amateeka aba legislature n'abaleeta police aba executive. Kati obuzibu bwe tulina kwe kuwambibwa k'amatabi asatu nga gawambibwa bwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, the judiciary, the legislature ne the executive. Kekali akaleetera ne Kyagulanyi okugyayo omusango mu kooti era n'olaba nti omusango gwadda mu bantu nti public view for the people olwaleero kana akaluka kulaze nti there is a protest in the population not only mwabo bwe mulowooza nti be bajja mu kooti naye n'abalowooza amateeka kati bakulaze nti waliwo obuzibu bwebo badde obawuliriza bagaye waliwo obuzibu, waliwo obutali bwenkanya, waliwo okulikurutinga okukyamu, institution ettiddwa ate nga bwota institution y'ekitongole ekiramuzi obosa obulamu bw'ensi obulamu butambulirawo okukulamulwa. Kakati akalulu kano
kalese okulaga nti mmwe muyinza okuba nga muli masuuti mubbira abantu mu buyaye mukolera obuyaye mu suuti kati omuyaye kajabi bajjewo byonna byonna ligorebo so ligorebo fe tuli barebo nagambako lumu nti we are rebels in suits nti ffe bali abasiba amatayi naye ng'ate tuli kubiri ebyekiyekera byennyini ebyokumalawo bannakyemalira ebyaddala kyova olaba bwe mpulira oli ali mu byobufuzi musekerera teyamanya gaali gy'alinye oli mu byabufuzi mwali mu mutendeka byabufuzi aba kukyogera nga katuli kumpi aho wenyini wenjagala tutandikire kiki ekyatanudde muna NUP Mathias Mpuuga Nsamba okwogera bwatyo ali ku buwaze kati ali ku buwambe nakyemalira buli step gyakola aba alina wayagala okuteeka kadi bwakonkafuni buno nakyemalira buli step gyakukozesa buli nsobi gwe gyolaba ng'ensobi aba alina byayagala okuteekateeka okukozesa waliwo akakundi kafunye obumbi 3.5 kutatana National Unity Platform kutatana His Excellency Robert Kyagulanyi n'okublackmailing abantu abalala kakundi kali Bungereza akali wano Uganda program eno bagiyita namwatulira twagala tutegere bwe tuba tutegera akakundi kusomera ebikolwa byako gujja kalabo ero kamanyi anti kirigwe kituwaiswa akakundi kano ketusuyina okusooka okutegeera kali mu baani era kaweereddwa assignment ki obuzza kwani mbuzza ku Mathias Mpuuga Nsamba kati nzira mu byani wenzo buze bya Mpuuga Nsamba nendete ebya muwada kati akakundi tekabeera mu muntu omu kati njagala tutegeere obukulembeze kasita obutegedde obukulembeze gwe tunulira bikolwa tugende maaso kuba program eno ekibuuzo olese kya muntu ate nyanukula bigambo bye na lwaki abikola mbuuza lwaki I'm answering your questioning kubanga singa obadde ombuuzizza birowoozo byange biki naye lwaki ninga nti kati buwaze yekikwe kutandika kwange nti waliwo kati abantu abaweereddwa omulimu era bali at it kubanga wano nga bwe nkugambye nti waliwo okwematiza n'okwebuulirira wali nga ewanakyemalira nti zino ensonga zayimiriddeko Bobi Wine za Buganda nti era ffenna abamwetoolodde tuli ku byakununula Buganda si Uganda yendowooza kakati ne fracturing gye baagala okukola baagala kugikola ku maanyi ge agali mu Buganda kubanga kugambye mu Western Uganda police gye bali mukozesa njikunnyonnyodde ngitegere bulungi kye tusooseeko wali lwaki bakola ekyokukuumira abantu mu nzikiza ne mu kateni bali abeeri babalumya ennyonta nga tebamulaba bamuveeko naye nammwe abali eno muleme kumanya maanyi gali eri n'ennyonta bali gye balina ku mwagala w'abangi awo ntegedde obulungi kakati wano ate olw'okubanga kibasukkako eno capital city exposure yanjawulo n'ebirala kati wano baagala kucreatingawo confusion okucreatingawo okutabula okucreatingawo amaanyi amalala nga bolaba bagezezaako creating amaanyi mu music industry wabeerewo weevu y'abantu nga bafollowing ekyo kubanga balowooza nti ono alina okudivertinga abantu abamuwagira nga artist nga bolaba nti waliwo weevu ey'amaanyi etambulizibwa mu bibiina by'ebyobufuzi kubanga bino byonna abyogera ng'aleeta etteeka erigenda okuyambako aba opposition okufuna fairness alete etteeka erigenda okunafuya nakyemalira naye ate alumba omuntu alina ababaka abangi mu ttiimu ye mu paalamenti kitegeeza ye obwesige mu kuyisa etteeka ali tabulina mu opposition nakulaba buvunaanyizibwa bwina eri mu NRM era kitegeeza nti NRM eba erina nekyesaaniise okuyisa mu mmere yono gyafumbye gwe mwami Mpuuga olina okumulaba nga abantu abakukusanga enjaga nga bagenda n'omupiira naaba nga gwolaba mupiira naye nga bataddemu ki
enjagamunda kakati lineteeka lyaleeta mwemulaba nga aleeta omupiira naye NRM etadde enjagamunda mu mupiira kakati ye Mpuuga akuleetera mupiira naye nga munda mulimu ki tobiwulirangako ebyo nali mbiwulidde kati nze nyumi ebyo byenkunyumiza kati ye kyaleeta to benefit the NRM kubanga toyinza leeta teeka mu lutalo nabagamba nti be bangi abandi badde balitembeeta naye olwokuba waliwo ayagala emiryango giggulwewo emiryango gikole ki giggulwewo ate bw'oba n'ekisenge kiriko kufulu nga kufulu taata yatereka ebisumuluzo omwana ow'ewaka ayagala okutegeera nti abantu abalala basobola okuyingira mu kisenge ekyo asikiriza olunaku lwewaliyo patenti tugulewo ne ku kisenge kiri kifune ku mpewo kakati General Kaguta Museveni ayagala okukwata mu constitution naye ayagala kukozesa abantu bazasasula nga ba opposition nga naye takozeseza abantu be kyovola bagwampuliza tekikwewuunyisa nti Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abangi buli gyakugamba nti bagenda kukozesa abo abammwe olwaleero abammwe be baani abali mu kugulawo oluggi okuyingira mu constitution ye Mathias Mpuuga ye Lumu Richard ye Norbert Mao ekibagatta bonna kimu bonna ba Democratic Party bonna ba Democratic Party Mpuuga we NUP anti nze nkubuulidde tewawulidde DP block si yeye era yazze n'agamba nti ebigambo ebyogwedde bannange era abo bannange era twogera nabo era mbamanyi basajja bakulu naye ate tebabadde bakulu kumwebuuzaako kumulangirira ku kintu kyabuvunaanyizibwa kifuna nade njagala kubuuza nti Mpuuga kyatembeeta kyawukana kitya n'ekyalumu oba nekyammawo oba n'ekyammawo bonna bali kweki kugulawo nzigi nakyemalira ayingire bano bo opposition bagivaamu ate bazanya bo nagambye bavuganya Kyagulanyi kubanga kati basasulwa ku ekyo this is a concept paper. It is a concept paper. Ebintu ebisinga bitandikira wano mu program eno luno olupapula lwali intercepted waliwo abagala okukola ekibiina kya People Power Front era nga kijja kuleeta candidate nga musajja mwena mumanyi musajja muganda ng'era yakolako ne Kyagulanyi kumpi naye eno ye business gye baateeka ku mmeeza ojjukira emmeeza y'ababaka parliament omukaaga betwayogerako abaakukuta kati eno enteeseganya zakoleddwa abantu 7 bino nkugambye bali bakwata obuwumbi 3.5 kakati enteekateeka ya concept note eno ey'ekibiina NRM kyeteekateeka okuleeta nga kitembeetebwatebwa bano bemulaba abammwe bakita People Power Front kwata munzi